po jako akawuwo. Teri muntu gadasanga atamubuulira ekigambo ky'amakulu kya kwezimba. Ekitongole ky'amawulire mu disitulikiti y'e Mubende n'eggwanga okutwaliza awamu bakeeredde mawulire gannaku Munnamawulire Sabiiti Magembe ng'ono abadde agasakira mu kutu gwa NTV e Mubende bw'atomeddwa emmotoka enkya ya leero n'afiirawo. Okusinziira ku babaddewo bagamba nti emmotoka kika kya Nuwa namba UBA 258F etomedde Sabiiti ng'ava mu maka ge ku kyalo Namagogo ng'atambulira ku pikipiki mu kibuga Mukono ku luguudo oluva e Mubende okudda e Kampala. Azze n'ayimirirako okubuuza ku nze era bwe twawukanye okutambula okugenda ngenza okuddamu tunulemaga ndabe emmotoka emusitudde mu bbanga ngenza okulwana okulwanirira obulamu bw'obujjawo bubeeko ekyembuzaako bamudde engulu nga sisobola omutuukako ne munyiganyiga bwenti nga takyassa. Ono addusiddwa ku ddwaliro okufuna obujjanjabi wabula nga tasobodde kudda ngulu olw'ebiwundu byafunye ku mutwe ne mu kifuba era nga kabadde kaseera k'amaziga ng'omubiri gwe guggyibwa mu ddwaliro okutwalibwa maka ge. Mazima ddala simanyi bwe tusigadde kubanga nnaku y'amaanyi. Wabadde abeera mbadde mbeerawo. Sabiiti abadde wakulabirako nnyo ng'agayidinga ab'amawulire okozeemu ensobi ng'akugamba. Bannamawulire be twogeddeko nabo bangi bakulukusizza amaziga nga bagamba nti Magembe abadde mpagi nnene mu kitongole ky'amawulire e Mubende era nga abalekedde eddibu ddene. Wabula yaŋŋamba ebigambo byali bizaamu amaanyi n'aŋŋamba Magembe munnange eno si waffe naye oteekeddwa okuba ng'okolerayo ewantu gy'ogenda ye wabeera ewammwe. Tusaliddwa nnyo okubanga mu indasitule omuvubuka omutongo ono atuvuddeko. Teri muntu gadasanga atamubuulira ekigambo ky'amakulu kya kwezimba. Mbadde ndi kumpewo nkola mu minyisho yange ne batugamba nti Sabiiti emmotoka emukubye amagulu gakutuse. Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire Mubende Kimubende Journalist Association Mukasa Mukalazi agamba nti Mubende efiiriddwa nnyo omuntu ow'amaanyi naddala mu kukola amawulire agatali mu kyekubiira. Naye Sabiiti y'omu ku b'amawulire abatono be tuyina abadde mukwata mpola abadde mwegendereza ate abadde ayagala omulimu gwe. Muffe ng'ab'amawulire Sabiiti abadde mukunzi nnyo naddala mu mbeera y'ebyenfuna era tujja kumusaalirwa nnyo tulina pulojekiti ebadde egenda mu maaso nga yabadde ssentebe waayo ne tusaba Omukama atuyambe mu mbeera eno ate agumye n'abooluganda ne baganda baffe ku NTV gy'abadde akolera. Eyaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Francis Kibuuka Moti agamba nti Magembe ye muntu abadde yettanirwa buli kiti kya muntu mu disitulikiti eno. Bw'abadde akoze amaka tulowooza nti ffe bannannyini mufu. Ate naddala bannamawulire be bannannyini be baganda be bannyina temubuuza abadde n'abantu ki abantu be kati be bano be tulaba. So twagala tuyiye ki ekiddako kwe kyakutwala mulambo tusetingirawo tulabe bwagenda e Kalungu mu Masaka. Okusinziira ku poliisi omugoba w'emmotoka eno esse Magembe akwatiddwa era nga waakuvunaanibwa. Naye nga omuvuzi w'emmotoka tumukutte akuumibwa e Mubende ku poliisi ate n'emmotoka ne piki ebyabadde mu kabenje kano nayo bipaakingiddwa ku poliisi y'e Mubende okubyekebejja naye ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ekyaviiriddeko akabenje kano omuvuzi w'emmotoka yabadde avugisa kimama era nga amateeka gagenda mu buvunaana. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.